Palaso si musanyufu ne kampuni ya MTN wulira munnange ate byabadde akakasa esayidi eno ate nga Dr. Jose Chameleone munnange bamusabidde esayidi eno wali ku Thanksgiving ate misa wali kibadde ate kiriya nnyo munnange ate esayidi eno ngenda kubeera nga ntandika munnange ate ne Chameleone ate maasawo njije ne mwana mulenzi munnange ate Palaso era nga wali muganda we Chameleone yabadde wali ku St. Joseph Church Entebbe Road esayidi eyo era nga kubadde kwebaza munnange ate bulamu bwe okubeera nga ate omukama ate amususizza munnange ate bulungi mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone era nga bw'olengeraawo omusumba abadde munnange ate amusabira bitya wali ng'amunyika ate mu musaayi gwa mukama esayidi eno bulule byonna ebiyinza okuba nga bikyamusibye omutafulule byonna ebiyinza okuba nga bikyamusibye omusobozese okubonera ddala obulungi asaaddewo abeere mulamu era asigale nga akuweereza mu bantu bo ne mu famire ye ate naye yennyini okusobola okweweerezaawo naffe Bikira Maaliya yongera okulera omwana wo wa Yesu Kristo mukama waffe. bwe kityo munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo ku mwana mulenzi munnange ate Dr. Jose Chameleone kati kankuggyeyoko ate nkutegeezeko esayidi eno Palaso si musanyufu ne kampuni ya MTN era nga wali kampuni ya MTN munnange ate yabadde egaanye okuwa mwana mulenzi munnange ate Palaso sponsorship esayidi eno mbu mu kivulu kye munnange ate ekyasanyusanyu festival era ng'agamba nti artist yali badde muwaayo ku munnange ate wali kubanga yagamba nti nno agibanjeyoko miliyoni munnange ate ezisobako mu sayidi eyo era ng'agamba nti nno mu Kola Tunes ze yakola bamuwako miliyoni 10 munnange ate endala obazaalagowa munnange sayidi eno mwana mulenzi era nga wuno bwabadde akakasa jjukira nti nno kampuni ya MTN yeegamba nti nno tuganye nti okuwa sponsorship lwa nsonga nti erinnya lyo libaddemukko akavuyo obuvuyovuyo munnange Date Games munnange esayidi eyo kakati nno mwana mulenzi munnange woono n'avaayo si mumativu esayidi eno agambye nti MTN temuli feya unagimenyera ku internet yange waliwo ngano gimenya mumpe ntegeke concert yange erina weeremedde luli concert yange yatuuka n'erema nengireetamu balamu najja nnyambe ne balamu alina political affiliations ze ng'omuki ng'omuntu so my concert ended up nze abawagizi bange bava mu buli njuyi ontegeera nze saawulamu baki bantu kati ku luno ndi sitaaka MTN yaganye okusponsoringa ate erina sente zange zakola back tunes zeetute unfair ate ngamba mbunze engeri gye neeyisamu ni unfair ate evidence gyempa ya blogs okitegeera blogs teziina water go waliyo media nti eno media gundi media house yagambye ziina water ne bwe mbanga mukalubirizibwa nnyo okumpaayo miliyoni 5 ne platform. This is a profitable business. My image is built around profit with you guys. You make profit with my Kola back tunes, you make profit with my naye nga si byangu n'akamu munnange ate mwana mulenzi munnange ate Palaso engeri gy'abadde atabuseemu munnange ate esayidi eyo bwe nti bwe nkoze era nga ngenda kubeera nga nkomawo kakasa nti nno osubscribinga kosa ati n'okulayikinga vidiyo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti